Ekimu ku bikyasinze okunnuma kwe kulanga omuntu abadde ku kyeya emyaka emingi ate oddayo e Uganda nga wali badde ng'okuddayo nti kampumule ate nga baddayo kuziika. Kino nno bankuba kyeya abasinga obulamu bwaffe bugendedde nnyo mu bintu bino. Abasinga oli wathe sente nnyingi naye obulamu bwo obutreatinga ng'omuntu alina 2,000. Naye amazima amatuufu oli Bulaaya ovuga emmotoka mbi, osula wabi, okyalina lumumenti omaze Bulaaya emyaka 25 nga si mbeera yeegaanye. E Uganda olina amaanyi mangi nnyo bw'oddayo bakuba n'emizira n'endulu naye bw'obeera e Bulaaya oli munafu. Njagala kuwayo ensonga 12 eziremesezza buli munnayuganda okubeera owakabi wadde ng'oli ku kyeyo. Ekisookera ddala nga sinaakutandika na nsonga yonna, njagala okimanyi nti ku nsi eno tuli bagenyi. Waliwo emyaka gy'oyingira n'omanya nti kati nkuze, myaka 4 olina okumanya nti kati okuze oliivinga bulamu bw'olina kubeeramu. Teweetaga stress, teweetaga kintu kyonna kyonna kikuleetera ki. Omuntu ne wabaawo nga kwagala oba takwagala osobola okufa, osobola okuwona. Katonda yategeka kalendayo. Kankubulira ebintu bino wammanga. Bw'oba obadde olina ensobi gy'okola weebeereremu. Namba emu ebyokulya. Abantu bali e Bulaaya ku myaka 65, myaka 60, myaka 55. Ddala mu butuufu tekikyakwetagisa kusiba mmere. Otwale emmere ku mulimu mawolu. Ebintu ebimu abazungu bakola system nti bo bava n'emmere eka. Ne ku myaka 60 ddala mu butuufu okoze ebyobugagga e Uganda olinayo zikalina ziyimiridde naye okyasiba emmere ogitwala ku mulimu kubanga oyagala okusevinga. Saving bannaye mubeeko we mubukomya si mu bubi. Waliwo otuuka ng'okuze n'ogamba kati bannaye kati future gye ndimu. Future omuntu w'emyaka 60, myaka 5 oba tokyalina future ndala. Oba oli mu future mwennyini. Nze ku level yange sikyalya mawolu. Okuleka nga njagala bwagaze nti kye baafumbye waka nkyagala. Sikyalya ggolu. Bwe ngenda ku mulimu ndya mmere eri fresh kuba simanyi lwe ndiva mu nsi. Baganda bange kino nsaba mweddeko. Mulekerawo okulya amawolu kubanga obulamu bwo bufiidinga ekintu kitali bulungi. Namba 2, exercise oba dduyiro. Kino nange kansoke kwenenya nga nze bw'omu kwennyini. Naye nze nyina ensonga ey'okunnyonnyola tebalina. Kubanga nze obulamu n'obudde bwe mmala ku mulimu oluusi mbwetaaga nyinako we njagala okubeera mu myaka mitini naye ngenda kuddamu nkola edduyiro. Naye abantu abasinga dduyiro omulaba nga kyakuzannyisa bamala kudiagonizinga kati olina obulwadde bwe buti sukaali awo n'otandika okutambula. Bannange siganye si buli kinze ndi naliko fitness trainer. Navaamu buvi lw'embeera y'ensi naye ngenda kuddamu. Njagala obbakubiriza bannange mufune obudde olabirire omubiri gwo. Famu tumanye ekyokukola nti mu bbanga bw'eriti nsobola okuluzinga kilo bweziti gwomanyi ki. Ekyokusatu, medical attention. Abannayuganda bonna ebiseera ebisinga 90% nze ndabiridde ku bazungu ne waba alina ssente mmeka bagenda mu malwaliro ne batukebera ne bakola ki. Neffe twekebeza ddi. Bamala kubuulira bakubikira obulwadde nga buli ku stage 4 cancer. Naye ng'omuzungu yagendayo buli mwezi buli wiiki. Obuteekebeza ndwadde kituleetedde okufiira mu kati abasinga n'omala okukola ssente ne tutazirya. Namba 3, stress. Abantu ebiseera ebisinga olowooza nti osobola okukyusa history wa family ne mubeera ku kyeyo ng'olowooza ogenda kuweereza abantu ssente bakole ABCD. Munnange tosobola kukola byonna. Osobola okukolako ebimu ne tosobola kukola byonna. Nja kukusaba gwe muganda wange ali eyo. Family yo bw'oba wazaalibwa mu family enjavu, wazaalibwa mu njavu kikkirize. Tolina kuswala kogenda giwonya. Nombeerawo ne stress nga abaganda bange gundi n'otuuka e Bulaaya wakabeerayo emyezi 2 tonna bakunywera mu ttaka, tolina mpapula, tolina woosula, okyalina lumumenti ate oyagala kusika baganda b'obaleeti. Abamu tonnafuna n'adresi ntuufu okyali ku care of. Oyagala kuleeta baganda bo kubanga olowooza kigenda kukuyamba. Sooka onywere mu ttaka oleete abantu ng'olina woobasuza oleme kubonaabona, baleme kubonaabona nga gwe woobonyeebonye. Ekirala tulina kye tuyita okukulaakulana okw'amangu. Abantu babeera e Bulaaya n'omusuza n'abeerawo n'omugamba mbadde njagala otandika obulamu ssente n'azisindika e Uganda. Omuntu gwe wagambye tandika obulamu tomuggyako renti, tomuggyako kyasula mu ntebe, ogenda owuli yaguze ettaka. Nga ye kyayagala bayogere nti ono yakagenda e Bulaaya gundi bali abaludde mu Amerika balwiriddeyo bwereere. Ono yakajja emyezi 3 wuuna aguze ne poloti. Buli talina kyakola kumba oliivinga bwereere. Munnange weekuba njawulo. Nja kusaba munnayuganda yakatuuka e Bulaaya wenna. Bw'oba olina obusobozi obuddayo obusoma, genda osomeko. Kuba okusoma kulungi ng'osomedde Bulaaya. E Uganda tekukyalina makulu olw'ensonga tewali mirimu.
office zaba ani gwomanyi ni bw'obanga ebulaaya olina obusobozi obugenda n'osoma n'obako wootuuka nja kusaba nga wakatuuka nga sisitimu tennakuyingiramu nga bizinensi tonnaba kuyingira mu sisitimu y'ebulaaya tonnafuna mabanja tonnafuna kigenda osoma ebbanja ly'oba olya lyasomero bw'omala okusoma sente zijja mu bungi bw'oba wajja ng'olina omulimu gw'omuntu osobola okukola ogwo. Ekirala twaliwo kye tuyita self care. Abantu twefaako budde ki? Nagamba wano abakazi basinga okuwangala kubanga bo beefaako. Walayo tunula omukazi ng'alina emikebe gy'ebizigo nga 40 ewaka. Lipushayina, lipusitiiki, biki byonna buli kimu obwona abugula. Nobeera musajja nga obadde mu Amerika ebbanga myaka 10 tolina nakawowo ka $2 kosobola kwekuba n'owunyako bulungi ne bwogenda mu banno obawunyira ne bwogenda n'engoye oyambala mbi. Sente ogenda zikozesa ddinga emyaka giggwayo. Ogenda kwambala engoye ennungi ku myaka 6 ne weerumya kubanga oyagala kusevinga. Bana enjala obbasaba si mu bubi. Weerabirire obulamu bubwo. Sente ne bw'ozikola togenda genda nazo mu kabbuli. Ekirala okulivinga double side life. Abantu mubeera wano ng'oli e Uganda okuva loze e Canada oba mu America oba e Bungereza. Okuva loze Sweden manya wo oyagala okuba. Bw'otuuka mu nsi n'ogimalamu emyaka 2 gikumala. Okumanya nti onaagisobola ogibeeramu. Abantu kyebeerabira e Bulaaya kiri kimu nti oba tolinayo bizinensi. Enyigamu lwa nsonga 2 olw'ensonga esooka. Osasula emisolo paka lwofa. Ennyumba ne bw'oba wagisasula n'ogimalayo basigala bakukyajingawo bukyajezi. E Uganda tolina kyosasula. 2. Obulamu bw'e Bulaaya oba oli mukazi oba musajja. Kino njagala okimanye. Bw'oba musajja njagala omanye obulamu bw'e Bulaaya g'obambwa. Anytime ekintu kyonna nga tolivinga mu good standards ne mukazi wo osobola okuzuukuka ku makya ng'oli homeless. Kino omusajja yenna ategeera njagala okimanye sokoze sente e Uganda obeeko kyokola eka. Anytime obudde busobola okukyukira n'obeera ng'olina kudda ku luguudo kusula ku luguudo. Mukazi asobola ofayiringa ebintu awo ne bagoba mu nnyumba gye wagula n'osigala ku luguudo. Kati nga tonnaba kufuba nnyo kulaga mu Amerika nti olina amayumba oba e Canada oba e Bungereza sooka okola ebintu eka. Kino nkikuwanga kakulabirako as a backup. Bajjajjaffe baategekanga ebyagisigama nti tebalina mmere. Storage does not mean nti tolina wa kyakulya. Okutereka kitegeeza olidde n'okkuta n'otereka. Entereka y'omusajja bakukyokola eka. Ekirala okukola ennyo. Ffenna nze omu ku bakozi b'ennyo. Ne bw'oba tolina ambition yonna nti nnyina nzimba kizimbe bwe kiti neetaaga ssente bwe ziti. Nkola kino oba abaana bali mu bibuuzo oba ngenda kwetaaga kukola kino oba neetaaga ogula ploti omwaka guno. Bw'oba tolina ambition yonna nnene nti nnyinayo pulaani ya kukola kino teri nsonga ekozesa nnyo kolako ekisaanidde owummule paka ng'omaze otereera. Ekirala okwewummuzaamu. Okwewummuza ffenna tetuwummula. Siganye kyalibadde kibi kusaidi emu ate kirungi kusaidi endala. Abazungu betukolera bo bagenda nagera ku vacation emirundi 3. Bw'oba olina obusobozi obukikola nga tolina nnyo kyamaanyi kyoluubirira weewummuzeemukko kuba ssente zikolwa mulamu. Ekirala empapula. Abantu olowooza bw'oba tofunye empapula mbw'ogenda kuba stress kyebbanga lyonna. Sooka omanyi bw'oba empapula ziganye sooka oseetinga obulamu eka. Bwe bigaana otambule omanyi ku myaka bwe giti mazeeyo emyaka 25 e Canada ne nnyina kyennyina e Uganda kanzeeyombere mu faamu zange. Osobola obeera bulungi mu nsi nga tolina mpapula. Si buli omuntu alina obutuuze bwa Canada mumala ofuna obutaba ate ne mufa. Nakasembeyayo ddala e competition. Kati wano njagala kubawo nnyo. Baganda bange abali e Bulaaya si buli muntu nti ali mu nsi mugenda kwenkana. Sooka aliyo buli muntu alina ebigendererwa bya njawulo. Waliwo akola okuyamba bazadde be, waliwo akola okuzimbira bakadde be ennyumba, gw'okola kuzimba bulamu bwo nga ggwe. Waliwo abakola okukyusa obulamu bwa famire yaabwe nti kanyambe baganda bange basobola obutaba successful ne bw'obaako obulamu bw'ozimbye ate baganda b'osobola obbaliisa. Nja kukusaba nga tonavuganya n'abantu b'osanze bweru manya buli omu alina omugendo gwe. Buli muntu aliyo mu Bulaaya alina kye yanona. Njala okukusaba okolere ebintu ku peesi yo si kuyaabalala. Buli muntu alina by'ayagala naawe olina by'oyagala ng'omuntu. Kola by'oyagala ng'omuntu oleme kuva ku lugero beera bulungi.